Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Basese. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo, Bassaalongo ne Bannaalongo, era bwe ntyo mbatumirako mwenna bannamukutu mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Batali bulungi banaye tubasabira Omutonzi abasaasire. Bali obulungi nammwe era tubasabira obulungi obwo bweyongereko era mu bukuume olubeerera. Kale gwali obulungi tekigaana kuyamba kwoyo ali mu buzibu kubanga you never know at one point naye ayinza okubaako engeri gyakuyamba, oba si kyo Omutonzi n'akuddizaawo wojje, oba si kyo n'akuyambira omwana oba omwana we n'ayamba owwo. So olwaleero twagala tutunuulire omuntu asobola okukwanibwa empewo ezitali zeewaabwe. Bwe mulamwa gwaffe ogwo era njagala abatanaba kusubscribinga ekigambo subscribe ekyo mukinyigeko, then akadde ako mukanyigeko such that you don't miss any other time we have to upload a clip. Then ekigalo ekyo ekitudde waggulu nakyo mukinyigeko okulaga sign of appreciation nti musiima byonna bye tubatuusaako bassebo ne bannyabo. Kale twebuuza nti omuntu asobola okukwanibwa empewo ezitali zeewaabwe? Kituufu munnange, kibaawo nnyo like nga ffe abantu bwe tukeera enkya n'obeera ne mukwano gwo n'omuntu asobola okukeera enkya ng'ayina empewo nga mukwano gwe, not that nti yeewaabwe oba ya mu kika oba yazaalibwa nayo naye nga yamusiima n'emwagala. Kambawo ekyokulabirako. Tulina abavubi wano abasula ku mazzi okwo. Kati obunyiikivu bwabwe, daily routine na buli kimu kibaleetera okusisinkana emisambu egy'enjawulo egy'oku nnyanja okwo. Time comes nga basobola n'okugiraba. Time comes nga basobola n'okufuuka ab'omukwano. In that bw'aba tatekinze routine ye, gumunoonya nako gamba nga tannajja, kabaguza nga tannajja, kiberu nga tannalabika. Bwe buti aba yatuuse dda, kati bw'amala okulaba nti tannalabika ng'alina okumunoonyako alabe why tajja and nga they're friends. So ebyo ebintu bibaawo nnyo. Empewo zino ez'abataka musenga ku kyalo, kati ng'ebyalo ebyo biri mu bibuga ne mubeerako amayumba mangi nnyo naye nga omutaka alinamu mikwano gye mu bangi abo, okitegeera. So kyalibadde kitya era kisoboka kitya empewo okubeera mukwano gwo? Ekisooka ddala enneeyisaayo ng'omuntu esobola okuleetera empewo okubeera mukwano gwo. Engeri gy'oyisaamu abantu abalala esobola okuleetera empewo okubeera mukwano gwo. Esobola okubeera mukwano gwo to an extent nti ejja n'ekweraga ne munyumya n'emboozi era n'ekuwa ne solutions eri ebintu eby'enjawulo ebiba bikuteganya. Bw'otyo ng'osanze obuzibu era ekubeererawo n'ekulwanirira. Empewo ng'eno tebeera na byeyagala ogikolere bingi kiri awo kubanga abeera mukwano gwo. Maybe asobola okugamba nti katugeze bwe liba jjembe kati ng'eryo erya Ssaalongo olubuwa lwa Kabombo, asobola okugamba tojja kunteerawo endeku y'omwenge, nja kujjanga ewuwo nnyweko. That's all. Tasobola kugamba nti ate njagala ompange ate simanyi onkongojje. No, your friends, like your friends. Era ejja ne munyumya n'ogibulira by'oyagala, oluusi nayo n'ekubuulira by'eyagala. Esobola n'okukunyumiza ebifa ewaayo gwe gy'otomanyi gy'otoli, n'ekunyumiza n'ekunnyonnyola abantu bwe bati bakola bwe bati ne bwe bati bali eyo balwanagana kino na kiri biki, and you wonder what are you supposed to do? Naye nga mu mazima you're not supposed to do a thing. Kiraba just ekubuuliddeko nga naye bw'obuulirako mukwano gwo. Naye ffe the problem is when we get such friends, first of all we get
scared of them. We get scared of them. And the next thing, tugenda mba pastors and we're like, nze sijagala nze baginzijjeko nze saagala bannange nze ntidde nnyo pastor saba nnyo nga ne pastor asaba nnyo kati empewo zino it is very natural okulya nga you're offended egamba but I wanted him to be my friend, just my friend, kati ate bino this is uncalled for kakati awo ng'olutalo lutandika mukwano. Endala esobola okwesonyiwa, endala esobola obutakwesonyiwa okusinziira bw'oba ogiyisizza. Kakati nga tetunnakola bino bintu bya kusirwala kiraze wala okwesulika. Before we do that, let's think about it. If you feel you deserve a friend, just don't know mulala deserving a friend. And if someone approaches you for friendship, don't just turn it down nti olw'okubanga ng'olina ensonga zo. Eri abantu nga bali olusi mitala w'amayanja naye nga balina zino empewo nga mikwano gyabwe. Nga they have friends there. As long as you keep yourself good with good intentions, na zino empewo tezisobola kukolako bukyamu. Naye bw'otandika ebyo mba tesimanyi bansabire ate anveeko simanyi biki, awo oba olesa obuzibu. Kyonna ky'olina okukola, make sure it is gentle. It is gentle. Okay? Bw'aba azze nga azze n'ebizibu nga wa ttabu, kubanga kyemuteekeddwa okumanya ku mpewo zino nti nga ffe abantu buli omu atambula n'empisa ze. Kizibu ogamba nti bannange natambudde naye empisa zange nazeerabiddeyo eka. No, otambula nazo era naye ziba zeekwese dakika teziba nnyingi. So ne mu mpewo zino mulimu empewo nga naturally ya ttabu, like etambula n'ebirwadde, etambula n'ebizibu, etambula na biki mu ngeri ng'eyo bw'etyo. So empewo ng'eyo ng'ezze gy'oli nga mugenyi mukwano gwe yazze kulaba naye bambi alimu ebibeerabeera ebitali birungi. You can either help it okubitereeza or you can dispose it off naye ate si mu ngeri yakugireetera ku busungu kubeera ng'ekola ki nga it comes back for you. Okay? Bikolebwanga mu ngeri ekintu kiramu n'oginnyonnyola n'ogigamba munnange newankubadde wandyagadde okubeera mukwano gwange naye neeyisaayo n'ekikula kyo munnange sikusobola. Sikusobola kubanga kakati gwe bw'obeera mu nnyumba amazzi gonna oganywa gonna ngenda okuva ku mulimu nga tewali tondo ly'amazzi mu nnyumba agabadde mu nsuwa waganywedde, agabadde mu bidomola waganywedde ne ttanka nkalu owulidde ogenda kunsuula eddalo munnange. Kankuzeeyo ku luzzi gy'osobola okubeera onywenga awo ku luzzi naye kati eno ewaffe wakalu tosobolayo munnange mu ngeri ya mirembe. Naye bw'otandika simanyi kangende wa pasita ansabire ngende wa haji seeka biki banombereddwa then you're declaring war gy'otogenda kumalako nayo. I'm assuring you ebyo tebabikola bwe batyo. Okay? Just in case ng'otuuse mu mbeera bw'etyo ng'olina ekika ky'empewo ekwesibyeko eyagala obeere mukwano gwayo, oluusi gusobola okuba omuzimu. Gusobola okuba omuzimu nga oba wagula ettaka n'oguliramu omuntu ng'oyo nga bamuziikamu, oba ku neighborhood w'otera okuyita nga wewali amalaalo ge. So omuzimu guno ne gukusiima and gwagala mubeere ba friends. So kusooka n'ofuna obubaka, of course omanya n'amannya gaagwo and before you can tell nti si gwe wammwe gwa ku kyalo okwo, wamanga muli biwanvu. Kale kirungi okweyisa obulungi, kirungi okulowooza nga tonnabaako ky'osalawo okukola and to think things over before you make any decision. Kale bannaaye kansuubire nti mubitegedde bulungi byonna era nti okuva n'olwaleero tugenda kuba beegendereza okwetegereza what's really happening in our lives and does it count. Bw'oba otudde awo osobola okumanya azze okukiika gy'oli. Osobola okwawula obanga empewo eyo ya mukago yasiima gwe ng'omuntu, oba yali yasiima bajjajjaabo, oba ya kika, oba ya ku kyalo. Okay? Kale, you establish such facts
n'omanya who you're dealing with, waawe olina okutandikira na waawe olina okukoma. Otherwise it is most advisable okubeera aw'omukwano. Kati tulina okutereeza mu neeyisa yaffe. Bw'oba nga oyagala kukolagana obulungi n'empewo, first of all you have to be good to nature, of which nature includes your fellow human beings. Naawe nnyini ng'omuntu eri abantu nga tebeeyagala. They intoxicate their bodies, ne balya ebitabagasa, ne bambala ebitabasaana. Kwegamba bufunze nga they hate themselves, nga tebeeyagala, you know. Beekola ebintu byonna byonna ebisobola okusaanyaawo obulamu bwabwe. Nga balinga bagamba nti they are not grateful for being alive. Kale, tulina okumanya bwe tubanga ddala. We have to show a sign of appreciation. Eri omutonzi yatutonda n'atuteeka mu nsi muno, despite all the challenges zetusanga na buli kimu. At one point tulina okusigala nga tulaga nti we appreciate era tuteeka ekitiibwa mu ekyo kyonna ekyatuukawo okubeera nga tubeera ku nsi kuno. Okwebaza Katonda olw'okubeera abalamu, kubanga gye bali abantu abatondeddwa naye nga tebasobola kweyagalira mu bulamu buno. Nga it's all misery since they were born. Yeah. They have issues, complications. Olunaku alina okumira amakerenda agaweza kwota ya kilo. Yeah. N'amira agamuleetera okulya, n'amira agamuleetera obutoogera nnyo, n'amuleetera n'amira ag'obutoogera nga yeebase, n'amira ag'obutaba na personality disorder, n'amira kwegamba nga ye buli kiseera abaako empeke zaakola ki? Zaamira. Naye gwe n'obeerawo nga otusobola okumalako omwaka ng'eddagala wasinga okumira eryali eringi zaali empeke za Panado 2, n'omirako ne strip nga 2 ez'eddagala eddala. Nga that's all. The rest of the time you're fine. Kale, just say thank you. Thank you, Mother Nature. Thank you, Mother Universe. Thank you. Webale kakasa nti mbeera mulamu nga neeyagala obutafaananako n'abo abateeyagala. So tufube okulaba nga tweyisa bulungi. Let's create an environment abantu mwe basobola okwetaayiza. That way ne bajjajjaffe baba basobola okugyetaayizaamu. Environment ennungi ereeta ebirungi bingi. Yeah, let's correct our negativity. Kuyombayomba tukukendeeze, obutaagala abantu tukukendeeze, kuboolaboola okusosola. Yeah, byonna ebyo tubyeggyeko. We make this world at least a better place. It all starts with one step at a time. If we are to make this world better, it starts with you. It starts with me. Yeah, it starts with everyone. Tetugenda kufunayo muntu eyeetengeredde bwannamunigina agenda okufuula ensi eno kye twagala ebeere. We just have to work together nga tutandika n'obuntu obwo butonotono. Yes, akome atakomera mpeera. Mwebale kumpuliriza abamikwano, neeyanze nnyo neeyanzeege olw'obudde bwammwe bwe mumpa ne muwuliza ku bintu nga bino bye tuteekayo okwongera okuyiga n'okumanya tutambula tutya mu nsi muno era tubeeramu tutya. Ki ekigenda mu maaso nga tetumanyi era kiki ekiri mu ekyo kye tuba tusobodde okutegeera weewaawo.